Okay, program ebera seba sonso mala wano kabanagwe wabera amawulire gali eri amasenekelevu banange gali Dagala ne girlfriend wo ne mulya kubiberenge nga mulabu bwala emboseraza LMTV banange nenga tewerabira mwana mlensa Lawrence bamutedde Virgin Boy naye embuzi kali kyemanyite kyaliko nze simanyu ne kyemanyite kyaliko vaawo wajikebera bwena kukunira Lawrence kwaliko ayinza okuba n'embuzi ye naawe aha wamaze kambawe olugambo naye nga mwana mlenzi Nectar the Nectar oyo yabitematema chaks mwana mlenzi omuddugavu omuwanvu naye nga kaka skin katangala we kati oyo munange yabitematema atabikuterayo ku screen nabira mwana mlenzi King himself omubwat King Monteji atenze munange Queen Sylvia nanyinigo nembera okuberanga nga okimalangayo nti nanyinigo amaaso ne tutaberanga tuli awo twebuzabuza ekichi naye nga banange abantu betakimba tumiddeko nnyo Veloni banange omulimu gwokola akola kakuyega wetaki banange abantu abagaziza LMTV banange babeerako nnyo banange mwebale nnyo bino bina byammwe naye nga wenjogera banange twabadde wali kunikani manyi banange amanya g'abazungu nikani risototero banange twabadde nga tujjukira omugenzi AK47 banange nga tumujjukira banange ekyabadde wali kwabadde kujjukira ne banange ng'oyinza okugamba obambaga ze nali sirabangako mukulu mayanja ng'abiibya naye munange baba bali ku gundi wali ku stage mwana mlenzi Palasa ayimba ekiro omunzikiza biki naye nga obimanyi banange nga dadi tavayo nga muzayi mayanja yennyini yavuddeyo n'azina buno obuzina n'azina buno gundi ono abutute nkuloga Kingi himself bwatera okuzina obwo buno mbujjukidde bwati buno simanyi kati sima banange nazina ekiro omunzikiza yabadde mu suuti ne banange ng'oyinza okugamba tayambadde suuti naye oyo omusajja okimanyi nti nno amagumba gakyali mato oli omusajja bujjo bagamba mukulu naye omusajja amagumba gagonda emyaka 73 akyagonda amagumba 73 naye bannanga agonda tufudde ekitegeeza ne mukisawe wali akyakitambuliza ddala wanje maama siyenza yogera nnyo naye ate ye maama ye yajjanga sileya bulala nga gaddewo ekyabadde wali ngandire yamayanja nga yakyekoze omukolo taata banange yazinya amazina enduulu kaziraye mu audience ne bagamba kiki ne bagamba ekitegeeza n'empulira obwama tegeeza omusajja oyo kali ne busire kwinyi obwali bubissa amaaso ne butandika bikula omusajja oyo andibanga akyalimu embavu olabagakona bwato nazina nkuloga nazina simanyi batya naye bannange nze sire kwini alivaayo n'agenda eyo n'asooba ewa eyo soko oyobere specific eyo kale faba elemu nze nganze siinako nganze kusiinako ngeri ya ebyo ebigambo si byange bya muntu sekinnoomu kyokka bannange bwe mba akola programu eno nnyumirwa n'empulira nga yonna bannange endi mulimu musaayi naye nga bannange ye lwaki neeyogerera lwaki sikulaga mukulu mayanja ng'anyeenya azina afazaali nkuloga bannange yenna ng'azina bunene bonna bannange ekyabadde wali kunikani ng'emyaka gyonna agisaze olusala yagisaze kitegeeza ne wali eri bwe bagenda enambale mu kusamba omupiira akyamalako ye lwaki nedda lwaki sikulaga mwana mlensa Lawrence yawadde obulungi nnyo nga amukwata obuzina bwonna nga abugjayo